bambale diba jesa Tomudi wagamba nti sikwagala jangu wano ngakula sikwagala Tomudi naye yuno Tomudi sikwagala sikuyinaako buzibu muganda wange ugamba otya Okirabye ndi obulamu bwensi bunyuma oli musajja wange sagala abantu batukyayaganye kati gwe sikuyisanga mu maaso nga bwe nali mpisiza mwali yeni skini maaso osegedde naye manyi nti gwe ng'omuyimbi nyinza okubako statement gye nkugamba nga bakasajja kano tekanjagaliza Brad nkwagaliza binene ate birungi esegedde njagala nti sola uno ga kantandike mpola nga wa cricket ovo sorry Freedom City Africana sola kuzayo kivulu tebategeera tebategeera baba kwefuulira nga bulayo wiikiremu kati gwe yagala nange njagala guno omwaka ndaba guba gujja muyimbi tafa abamu no bagise stand katono nnyo nti mulimu kupushinga gundi ati osobola okukola stand mu wiiki emu kati mfunye ebbaluwa ya cricket gosobola okukola stand oba nfaanana nnyo stand weyongereyo naye nga nkwagala nnyo naye mmwe temwamaliriza dda atututteko industry kati naye ekyenjawulo kiro nti tubasinziza amaanyi wano akalipa akasookako tukawanguti okay babategedde bamafi yaabo nabamanya tebannamumanya manya omuntu okubanga business gyoyingiramu abalabe bo wabamanya tebanakumanya era ne beewuunyo kabagezaako nokwogedde okay Uncle Nobati Africana yegamba ki waliwo ensonga gyekuwa nti oba eno neeno okusinziira kuba ku standards za Africana basooka kwekwasa mbu abawagizi okusinziira ku kyali kwa Freedom City abawagizi babeera likidde bayinza okuba abangi ne boonoona ebintu kuki ku Africana mbu bayinza n'okulwana ne boonoona ebintu kitali kituufu okay kakati sente alien bo tubadde tumujjako interview atugambye waliwo sente ze mwali mwasasulayo waliwo ka compensation yene ekirala yo cricket over mwaguyinza terms yes ekipapula tukirabye mubeera liikirira ekimu kiwedde bulungi nnyo mulinde bulinzi ndongo nga 21 kati wafuuse mutegesi wa cricket over neera generational promoter wandiyagadde entegekewa Wango mwako gwedera na inawo. Kinene nnyo abantu okuba olwekyesimba muntu wamanteeka omuntu. Kisinzira ku muyembe kikyokka. Kisinzira ku muyembe kigotegese. Nze ndi generational promoter. Enyama. Okay. Kakati Abafricano bagamba ki? Baninde nga concert ewedde balina okumpa akawumbi ka ssente. Ogenda basuwinga? Bingi byenkoze. Obulango mwabira ba posters zirika Africano abana bakoze t-shirts zokugaba bino. Kansoke malize concert. Onene sente bulungi zigenda okunyambako ku baloya. Okay. Ako namba tujja kumpulira. Bajja kuwulira. Tuwalaba posta nga ziriko Hotel Africano. Yebo bamanya bata sisi rubulango. Obusizo obulango. Ntadde mu sente mbayifu gwenza. Wali wadde sente meka. Zino zinategeeza okubookinga ekifo kyo si sente ntono. Kuba njagala kawumbi ka sente ate ombuuza zino ntono. Okay. Anko Nobati. Esawa zijja. Abayimbi abataddeko ku muyimbi wo concert nga Biswanka yagamba no gamba bamutuukirire we bamusaba mu buntu bulamu ajja kuzidwa ajja mutuukira show yagiteke wama Biswanka tebakulimba tegeka show yo last wanyi mzee wange Abitex mwanyi naku zino musajja wange nnyo naye mzee just yewadde yafire ku mulimu nga balubu mzee Abitex anonya kigenda mu kutula mzee Abitex Biswanka ajja kukutulira bwereze kugoli ate nina okoze record zinyingi ne bajja kukutulira bwerere aba bana baveeko bwera yo tukubireko ko mu bugawe nti yewe tuvudde ate so lwa baddawo okay Uncle Nobati ngatumaliriza Uncle P munebaza Uncle P gwe naye twalabye azze ono muyimbi wo ankubyeko n'oluyimba yankubyemo oluyimba n'ogamba terujja sala kusukka makindi luliwa kati luliwa lukyali luwafu era mu nyumba omukyala gy'amusasulira mukyala ki Uncle
Banange. Nja kumudira nga concert ya fewe. Muna mawulire naye mnembulira kumukyala. Nja kumudira nga concert omango P. After 21st September. Sorry, February ono 21st February. After cricket over Lugogo. I can assure you. Concert yogena jijjayo. Alright, ogenda muloga, mugeragera munsasi. Bize bigambo byange. After 21st. Kumbere gende kwa cricket over. Tasobola kuleka yo concert. Okay. Siku zaako ngala nkono but kozikongo ina kunange. Bulonji musibe mutya. Olwatuuka nga muddawo ne Alien Skin. Butereewo. Kyekyo abazaawo bannange. NNC ensozi zitasinkana abantu baddamu ne basinkana. Nakuba mu tooki mu mulembe gwaffe guno gye tulaga mu maaso Alien Skin muvuka munnange wewawa neetaaga naye ate nze nsinga omwetaaga kuba ate nze ndi mutegesi ate ye muyimbi n'omusomi wa byonna nze nasooka kwesenyiwa byenali njogera oba byenali enkola kubye nendyoka nendizawo enkolagana n'omukitegeera ate naye mukama nanyamba nantegeera nanyanguyira kati Alien Skin oyo bw'oba olemeddwa bulema kumusemberera bw'olema okumutegeera naye bw'omala n'omusemberera oba olina ekirowoozo ekibi kyonna kyewali obaddeko nakyo ku ye osoma essaala ey'okwejjusa Okay, Uncle Norbert, tutandika ku kyolwaliro mufa kine Uncle Abitex oba wavaayo n'olanga Alien Skin Uncle Abitex naye n'ateekayo biswanka sikyayogera ku muzeeyi Abitex musajja wange oyo nze ntegese Alien Skin live in concert. Okay, kakati kikyabaddewo kubanga abantu abasinga badde bamanya Africana ffenna tubadde tumanya Africana twagenza okulaba ate bikyuseemu ti cricket over ne tugamba buzibu bwavudde ne basasulayo ssente byolimu just ntalo z'abamafia oba abagamba Alien Skin talina kushayininga Kampala baani abo wabategedde we bali yesiyesa waliwo abagamba Robert talina kushayininga Kampala Robert talina kukola bivulu waliwo abali walowooza ebivulu byabwe tegedde